الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هو خير الخلق وخاتم النبيين والمرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطاهرين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوة الإيمان، أوصيكم وإياي بتقوى الله سبحانه وتعالى. اتقوا الله سبحانه وتعالى، واعلموا أن الدنيا دار الممر وليس بدار المقر، واعلموا أن الآخرة هي دار المقر، فاعملوا من دنياكم لآخرتكم. abuluganda bakkiriza ntendereza Allah subhanahu wa ta'ala, nenzizaako okusabira nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, nga nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam huwa khatama an-nabiyyin wal mursalin, yewe enkomerero mu bannabbi ba Allah nimbatume Allah subhanahu wa ta'ala bonnabi yatuma. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala owekitiibwa amuseeko okusaasira n'emirembe eby'olubeerera okutuuka olunaku lw'enkomerero. Baganda bange mbukkiriza, mbalaamira nange neeraamira okutya Allah subhanahu wa ta'ala. Tutye Allah subhanahu wa ta'ala, era abooluganda mulina okukimanya ti mazima edduniya eno kifo Allah subhanahu wa ta'ala kye yatuteerawo nga tuyitawo mu kiyite, naye si kifo ekyokubeeramu olubeerera. Abooluganda bakkiriza akhira kye kifo ekyokubeeramu olubeerera lwonna lwonna, ebbanga lyonna Allah subhanahu wa ta'ala yategeka nga akhira gye tugenda okubeeramu olubeerera obugenderevu n'obugenderevu. N'olwekyo kiba kyamagezi nnyo, kiba kyabuvunaanyizibwa omusiraamu, omwana Adamu okubeera ng'okolerera ekifo ky'ogenda okubeeramu olubeerera ng'okikolerera mu kaseera kano k'olinawo Allah subhanahu wa ta'ala kakyakwazise ak'okubeera ku dduniya. Baganda bange abakkiriza, olunaku lwaffe olwalira abooluganda abakkiriza tugenda kwejjukanya mu ayaati ziringa 3 nga tuzijja mu suratul infitar. Allah subhanahu wa ta'ala agamba mu suratul infitar okuva ku aya y'omukaaga, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma sha'a rakkabak kalla bal tukadhibuna bid-din wa inna alaykum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Allah subhanahu wa ta'ala atwagala nnyo abantu ffenna, atwagala nnyo abasiraamu, atwagala nnyo abakkiriza, kyeyava atusiza amateeka ngaago agatujjukiza. Allah subhanahu wa ta'ala agambye mu aya ezo, agamba nti ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim, owange gwe omuntu kiki ekikugayazizza ne kikujja ku Allah wo ne kikujja ku mulezi wo omugabi. Allah subhanahu wa ta'ala atulumirwa era atusaalirirwako era ayagala nnyo tubeere nga tuyingira ejjana. Yensonga lwaki yessa aya eziringa ezo ezitujjukiza, ezitulabula, ezibeera nga zitujja mu tulo. Allah agambye nti ya ayyuhal insan, owange gwe omuntu, ma gharraka bi rabbikal karim, kiki ekikugayazizza, kiki ekikuyinudde ne kikujja ku mulezi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhi khalaqaka fasawwaka, oyo yakukola n'akwenkanyankanya, fi ayyi suratin ma sha'a rakkabaka, mu kifaananyi kyonna ky'olimu Allah subhanahu wa ta'ala kye yayagala n'abeera nga akuwa ekyo. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti kalla bal tukadhibuna bid-din,
nedda kyemukola tekiriiyo mulimbisa olunaku lw'enkomerero wa inna alaykum lahafidhin kyokka nga ate temukimanyi obanga mulinga abeerabidde kyokka nga mukimanyi wa inna alaykum lahafidhin muliko abakuumi be twabateekako kiraman katibin ab'ebitiibwa abawandiisi ya'lamuuna ma taf'aluun bamanyi bulungi nnyo buli kye mukola. Allahu akbar. Abooluganda bakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala mu aya eyo agezaako okubeera nga atujjukiza, agezaako okubeera nga atuzuukusa, agezaako okubeera nga atulabula. Abooluganda bakkiriza lwaki tukubayo amabega ku mateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala? Lwaki tuteekayo obugayaavu ku bintu Allah subhanahu wa ta'ala bye tulagira okukola? Abooluganda bakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala atwagala nnyo tubeere nga tuyingirejja naye, y'ensonga lwaki atulabula. Abooluganda bakkiriza aya eyo okumanya nga nkulu nnyo. Buli sahaba yenna mu basahaba b'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ayina kye yagyogerako. Ya ayyuha al-insan ma gharraka bi rabbika al-karim. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu omusilamu omu mu basahaba yali asoma Qur'an ng'asoma aya eyo. Bwe yatuuka ku aya yasoma sura eyo, bwe yatuuka ku aya eyo n'agamba ya ayyuha al-insan ma gharraka bi rabbika al-karim. Umar ibn al-Khattab n'agamba nti al-jahl. Kiki ekikugayaza ne kikujja ku Allah wo omulezi wo oyo ow'ekitiibwa omugabi? Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu bwe yali waali n'agamba nti al-jahl, bubuyabuya. Sahabi omulala ayitibwa Abi Qatada radiyallahu anhu, ye bwe baali basoma aya eyo ng'agiwuliriza, sahabi omu n'agisoma n'agamba nti ya ayyuha al-insan ma gharraka bi rabbika al-karim. Owange gwe omuntu kiki ekikugayaza ne kikujja ku mulesi wo ow'ekitiibwa omugabi ennyo? Abi Qatada n'agamba nti shaitan. Buli sahaba yenna ayina ye kye yategeera ekigayaza omuntu okumujja ku mateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala. Naye olw'obufunda bw'obudde tujja kukoma ku abo babiri. Naye abooluganda bakkiriza omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam atutegeeza mu hadithi emu ng'eva ku Ibn Abbas radiyallahu anhu ani nabiyyi sallallahu alayhi wasallam. Ibn Abbas yajija ku nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba sallallahu alayhi wasallam nti ni'matanin maghbunun fiha kathiran minan nas as-sihha wal faragh. Rawahu al-Bukhari. Ibn Abbas atunyumiza nti hadithi eno yajija ku mbaka sallallahu alayhi wasallam yennyini nga nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba nti ni'matani, ebyengera bibiri, maghbunun fiha kathiran minan nas, bangi mu bantu babikozesa bubi, bangi mu bantu babigayalirira, bangi mu bantu babyonoona ne batajjaamu kya mugaso. N'agamba sallallahu alayhi wasallam nti ebyengera ebyo as-sihha wal faragha, bwe bulamu obulungi Allah bw'akuwadde, wal faragha, n'ekiseera kyakuwadde ky'olina kuno ku nsi. Abooluganda bakkiriza nabbi sallallahu alayhi wasallam yakiraba nti abantu bangi obulamu buno Allah subhanahu wa ta'ala abutuwadde, naye tubeera nga tubukozesa bubi. Nga Allah subhanahu wa ta'ala bw'agambye mu aya eri gyetusoose okusoma nti ma gharraka bi rabbika al-karim, kiki ekikugayazizza ne kikujja ku Allah wo subhanahu wa ta'ala omulezi wo? Nolwekyo nabbi sallallahu alayhi wasallam kwe kugamba nti abantu ebintu bibiri babigayalirira, bintu bibiri babikozesa bubi, ebintu bibiri babyabusinga, ebintu bibiri babikola ki? Babiyisaako amaaso. N'agamba sallallahu alayhi wasallam nti as-sihha, obulamu obulungi. Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nga akuwadde obulamu, n'obeera nga oli mulamu, osobola okwogera, osobola okutambula, osobola okuyimirira, osobola okweweta, osobola okutama. Allah subhanahu wa ta'ala obulamu bw'akuwadde asaana okubeera nti obukozesa obeere nga omujjukira, asaana okubeera nga obukozesa obeere nga Allah subhanahu wa ta'ala obeere nga omutendereza. Allah subhanahu wa ta'ala ekyengera ekirala kye yatuwa al-faragha,
ekyokubeera nti tuyina time. Abooluganda abasiraamu time yaffe tugikozesa bubi, time tetugikozesa bulungi nga Allah subhanahu wa ta'ala bw'atwetaagisa. Allah subhanahu wa ta'ala mu lunaku n'akuwa essaawa 24 naye n'akugamba nti nsinzizaamu esswala ez'obwatteeka 5 zokka. Naye n'osanga omusiraamu nga nazo wallahi nga zimulema. Allahu akbar. Allah subhanahu wa ta'ala mu mwaka omulamba ogulimu ennaku 306 n'akugamba nti siibamu ennaku 30. Naye n'osanga omusiraamu ng'oli yeekwasa ng'akola ki? Agamba nti ndi mulwadde, nina alusaazi, nina biki. Allah subhanahu wa ta'ala n'akuwa okubeera nti obulamu bwonna bwonna bw'akuwadde emyaka 35 gy'akuwangaazizza, toyina ky'okoleddemu kigenda kukuyamba kubeera ng'oyingira jjanaye. Bannanga abooluganda bakkiriza tubeere nga tuddewa Allah subhanahu wa ta'ala, tubeere nga tweyambisa obulami Allah subhanahu wa ta'ala bw'atuwadde ne time Allah subhanahu wa ta'ala gy'atuwadde. Allah subhanahu wa ta'ala obulamu n'akuwa obulamu n'obeera nga toyina wakuluma, n'obeera nga otambula bulungi, n'obeera nga toyina kintu kyonna kikugaana kutambula, naye lwaki ogaana okubeera nga ogenda okusinza Allah subhanahu wa ta'ala? Allah subhanahu wa ta'ala abantu bameka wallahi nga baali agadde okubeera nga basinza Allah, naye Allah subhanahu wa ta'ala yabateekako ebirwadde ne babeera nga tebasobola. Musajja n'abeeraawo nga yali agadde okugenda okumuzikiti okusaala naye nga tasobola. Lwaki? Obulwadde bwamuteekaawo mu ddiiro w'abeera. Omulala bwamuteeka mu kisenge, tasobola na kuvaayo wadde mu kisenge. Naye Allah n'akuwa obulamu obulungi, n'obeera ng'osobola okutambula, n'obeera osobola okwogera, n'obeera ng'osobola okukola buli kimu, n'oteyambisa bulamu Allah subhanahu wa ta'ala bw'akuwadde okubeera nga osinza Allah subhanahu wa ta'ala. Baganda bange bakkiriza, nabagambye ku ntandikwa nti edduniya eno Allah subhanahu wa ta'ala gye tuteerawo nga kifo kyakuyitiramu buyitizi kukoleramu ebinaatuyamba yaumul Qiyyamah. Tuvola nti Allah subhanahu wa ta'ala tugambye ma gharraka bi rabbikal karim. Kiki ekikugayaasa ne kikujja ku Allah wo? Kiki ekikugayaasa ne kikujja ku mulezi wa Allah subhanahu wa ta'ala? Alladhi khalaqaka, ye yakutonda fasawwaka, n'akwenkanyankanya mu kifaananyi kyonna kye yakuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala n'atakuwa kifaananyi kya mbizi, n'atakufaananya nte, n'atakufaananya emmese, naye n'akufaananya ekifaananyi kyonna kyonna kye yakuwa, kye weeyagaliramu, kye weenyumirizaamu, naawe ky'otunula mu ndabirwamu n'otegeera nti nze yenze. Ni Allah subhanahu wa ta'ala akubuuza nti ma gharraka bi rabbikal karim. Kiki ekikugayaaza ne kikujja ku mulezi wa Allah subhanahu wa ta'ala n'obeeramu okubeera nga tomusinza. Abooluganda abakkiriza tukole ebyo byonna subhanahu wa ta'ala byatwetaagisa nga tukyalina obulamu, nga tukyali obulamu kintu kya mirundi ebiri. Waliwo okubeera nti okyali mulamu okyassa, ate ne waliwo okubeera nti oyina obulamu osobola okukola buli kimu. Kuba subhanahu wa ta'ala ayinza okubeera nti okyali mulamu naye Allah subhanahu wa ta'ala n'akuggyako siha, good health, okubeera nti osobola okubaako n'ebyokola bya ibaada. Nolwekyo abooluganda bakkiriza tubeere nga tusinza Allah subhanahu wa ta'ala nga Allah kyatuwadde nga tuyina obulamu. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam lumu omusajja yajja gyali n'abeera ng'akola ki? Ng'ayagala okumubuulira. Omusajja oyo Nabbi sallallahu alayhi wa sallam nga bw'enyumizibwa mu hadithi ya Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma. قال ابن عباس أجمعت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم يقوم بمسجى وهو يعظه نقام بولي لله نام قامنت اغتنم 5 قبل 5 weyambise akakisa ku bintu 5 ng'ebitano ebirala tebinnakutuukako. Omusajja n'akunkumula okutwe kwe asobole okuwuliriza ennyo ebintu 5 bye biki Nabbi sallallahu alaihi wasallam byamugambye nti weeyambise 5 ng'ebitano tebinnakutuukako. Weeyambise akakisa k'olina okozesa ebintu 5 ng'ebitano tebinnakutuukako. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yamugambye ekisooka nti shababaka kabla haramika. Weeyambise obuvubuka bwo nga tonnaba kutuukibwako bukadde. Weeyambise obuvubuka bwo okusinza Allah subhanahu wa ta'ala nga tonnaba kutuukibwako bukadde. Lwaki?
abavubuka obeera buli kintu kyonna kyonna osobola okukikola eswala osobola ogisala osobola ogisalira ku muzikiti buli kintu kyonna kyonna buli ibada yonna yonna osobola ogikola osobola okusiibako okusiiba kwa sunna osobola okukola ki naye omusajja omukadde ali mu myaka 6 myaka 7 ayinza okuba nti yali agadde okugenda ku masjidi okusaala naye nga tasobola ayinza okuba nti yali agadde okusiibako naye ng'enjala temusobozesa kubanga abakadde enjala bebaluba bubi nnyo ayinza okuba nti yali agadde okuyimukako ekiro naye nga tasobola amagumba empewo wegafuwako nga yennaawe yagamumeketa olwekyo nabbi sallallahu alaihi wasallam kyeyava abuulirira omusajja amugamba nti weeyambisa akakisa ak'obuvubuka abo nga tolina kutuukibwako bukadde n'amugamba ekyokubiri sallallahu alaihi wasallam n'amugamba nti wasihhatika qabla maradika weeyambise akakisa k'okubeera nti okyali mulamu olina obulamu qabula sakamika nga tonnaba kubeera ng'olwala allahu subhanahu wa ta'ala booluganda bakkiriza tulina okweyambisa akakisa okubeera nti omuntu oli mulamu bulungi okubeera nga osinza allah subhanahu wa ta'ala nga tannaba kukutuusaako bulwadde bameka mu baganda baffe abooluganda bakkiriza nga allah subhanahu wa ta'ala stroke yamukuba ng'ali awo basitula musitule buli kimu bakimusanzaawo emmere bagimusanzaawo ne toilet bagimusanzaawo watudde naye omusiraamu n'obeera nga allah subhanahu wa ta'ala kyakuwadde obulamu n'obeera nga ogaana okusinza allah subhanahu wa ta'ala ne baaziina omusiraamu n'awulira nga baaziinye n'asigala nga atudde olw'okubanga ali ku mweso n'asigala nga atudde olw'okubanga ali mu katale atunda ebyennyanja bye n'asigala nga atudde olw'okubanga ali mu takisi ye allahu akbar bannanga abooluganda bakkiriza nabbi sallallahu alaihi wasallama yabuulirira omusiraamu ono naye nga naffe atubuulirira n'amugamba nti wasihhataka qabla sakamika weeyambisa obulamu bwo ng'okyalina obulamu obulungi nga tonnaba kutuukibwako bulwadde yamugamba ekyokusatu waghinaaka qabla faqarika weeyambise okubeera nti olina obugagga bwo weeyambise nga allah subhanahu wa ta'ala tannakutuusa mu bwavu weeyambise allah subhanahu wa ta'ala ekyengera kyonna kyakuwadde mu by'obugagga nga tonnaba kutuukibwako kyonna kutuukibwako bwavu nga allah subhanahu wa ta'ala akuggyeko ekyengera ekyo abooluganda bakkiriza abantu abalina allah baawadde ssente lwaki teweeyambisa ssente okubeera nti okola emirimu egyo eginaakugasa yaumul qiyyamah lwaki teweeyambisa ssente z'olina okubeera nti oyamba abooluganda lwo nga allah subhanahu wa ta'ala bw'atugamba okuyamba ab'eŋŋanda zaffe lwaki teweeyambisa ssente allah subhanahu wa ta'ala gyakuwadde okulaba nti okolawo sadaqatul jariya weekolerawo omulimu oguli kugasa ne bw'olibanga ofudde n'osigala nga okufunawo empeera nga allah subhanahu wa ta'ala ajja kubeera nga akusaasira bw'onooba otuuse mu kaseera k'obwavu ojja kubeera nga teweejjusa naye bannange bameka ku bantu ababadde abagagga allah subhanahu wa ta'ala babadde abagagga n'abaavuwaza naye n'otunuulira ng'omusajja yali alina obusobozi obuzimba emizikiti oba ebiri oba esatu naye wallahi nga teyazimbayo n'ogumu yali alina obusobozi obuweererayo abaana ne basoma obusiraamu abaana 3 oba 4 naye nga teyakolayo n'ekimu naye allah subhanahu wa ta'ala ekiseera nekituuka sente zonna nezimuggwako n'atuuka okubeera nti allah subhanahu wa ta'ala amuteeka mu bwavu n'atuuka n'okubeera nti omuntu yali avuga emmotoka nga tasobola wadde okufuna ssente ezigula akagaali nabbi sallallahu alaihi wasallam kyagamba nti waghinaaka qabla faqarika weeyambisa obugagga bwo ng'okyalina obugagga nga allah subhanahu wa ta'ala tanaakutuusa mu bwavu n'olwekyo abooluganda bakkiriza omuntu ng'olinawo ku ssente zeeyambise okubeera nti okolamu ebyo byonna ebyetaagisa ebyeddiini allah subhanahu wa ta'ala byanaakugasa nabyo yaumul qiyyamah nga tonnaba ssente ezo kukuggwako nga tonnaba kubeera nga otuuka mu bwavu yamugamba ekyokuna sallallahu alaihi wasallam nga ambuulira n'amugamba nti wa faraghaka qabla shughulika weeyambise ekiseera ky'olina free time weeyambise ekiseera ky'olina kuno eky'obulamu buno kabula shughulika nga tonnaba kutuuka mu kiseera ekyokubeera nga oli bize nga tonnaba kutuuka mu kiseera ekyokubeera nga oliko ebikutawaanya oliko ebikuwuuba sahaba omu bwe yali avunula ekigambo ekyo ekya shughulika yagamba nti faraghaka kabula shughulika yagamba nti faragha kitegeeza obulamu allah subhanahu wa ta'ala bw'akuwadde ku nsi kuno kabula shughulika nga tonnaba kutandika shughuli za yaumul qiyyamah n'amugamba ekyokutaano wa hayatika
qabla mamatika weyambise obulamu bwo ng'oli bulamu qabla mamatika nga tonnaba kubeera nga otuukibwako okufa. Baganda bange abakkiriza tubeerenga tweyambisa ebintu ng'ebyo Mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yatuyigiriza, tubeerenga twebuulirira nabyo, tubeerenga tubiteeka mu nkola tusobole okukolerera akhira nga tukyali mu dunya nabo oluganda abakkiriza. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa lisaa'iril muslimin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الواحد القهار رب السماوات والأرض العزيز الحكيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إخوة الإيمان، أوصيكم وإياي بتقوى الله سبحانه وتعالى. اتقوا الله سبحانه وتعالى وراقبوه مراقبة من يعلم أنه يسمعه ويراه. اتقوا الله سبحانه وتعالى واعلموا أنكم إليه ترجعون. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Abuluganda bakkiriza, ekyokuyiga kyaffe mukiwulidde olwaleero kibadde kikwatagana n'okweyambisa obulamu Allah subhanahu wa ta'ala bwe yatuwa okubeera nga tukolera akhira. Allah subhanahu wa ta'ala nga bwe yatugambye ku ntandikwa nga ntandika yagambye nti ya ayyuhal insaan ma gharraka birabbikal karim. Owange ggwe omwana Adamu, owange ggwe omuntu, kiki ekikugayaazizza, kiki ekikulabankanyizza, kiki ekikumalidde ebiseera birabbikal karim, ekikujja ku mutonzi wo, ku mulezi wo Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhi khalaqaka fasawwaka, eyakutonda n'akuttereeza mu kifaananyi kyonna kyonna kye yayagala n'akikuwa. Allah subhanahu wa ta'ala booluganda atwagala nnyo, ayagala nnyo tubeerenga tukola emirimu emirungi, tukola ebintu ebinaatugasa yaumul Qiyyamah. Yensonga lwaki yatussiza amateeka ngaago agatujjukiza, agatubuulirira. Abooluganda abakkiriza, omuntu okubeera nga oli mu dunya muno olina okubeera nga okolerera ebyo ebinaakuyamba yaumul Qiyyamah. Abooluganda abakkiriza, tulina okubeera nga tukola emirimu emirungi, tulina okubeera nga omuntu nga Allah akyakuwadde ng'okyalina obulamu obeerenga osobola okubeera nga okola ebyo Allah bye yalagira. Allah nga tanaakutuusaako kaseera ka bulwadde weeyambisa ekiseera ky'olina eky'obulamu obeerenga okoleramu ibaadaati. Abooluganda abakkiriza, ojja kubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala ng'okyali mulamu naye nga ibaada ezimu tosobola zikola. Abantu bangi ibaada ezimu tebakyasobola kuzikola naye nga ate bakyaliwo, bakyali balamu naye nga tebakyasobola. Nolwekyo abooluganda bakkiriza tubeerenga tweyambisa akakisa Allah subhanahu wa ta'ala kaatuwadde okubeera nga tukola ibaadaati ezo Allah subhanahu wa ta'ala ziyatulagira. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam lumu yagamba nti annaasu niyamun fa idha maatu intabahu. Yagamba sallallahu alayhi wa sallam nti abantu bali mu nsi muno balinga abali mu tulo, naye fa idha maatu bwe balimala okufa intabahu, bagenda kuzuukuka. Nolwekyo abooluganda tuleme kulinda kaseera ka kuzuukuka nga tumaze kufa, tubeerenga tuzuukuka essaawa eno tutandike okukola ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byayagala. Tubeerenga emirimu Allah subhanahu wa ta'ala gye yalagira gyonna tugikola. Allah subhanahu wa ta'ala ng'akyakuwadde obulamu, beera nga obulamu obukozesa bulungi. Allah subhanahu wa ta'ala ng'akyakuwadde okyali muvubuka, okyalina amaanyi, beera okola ibaadaati ezo Allah subhanahu wa ta'ala zakwetaagisa. Omuvubuka osobola okubeera nga otambula n'ogenda n'onoonya ilmu, osobola okutambula n'ogenda n'obeera nga ogenda ku muzikiti okusaala, osobola okusiibako ku nnaku eza sunna. Kikole ng'okyali muvubuka. Muganda we bw'onootuuka mu myaka 7-6 ojja kuba tosobola kukola ibaadaati ezimu. Akhil karim, Allah subhanahu wa ta'ala wakuwadde ku ssente, beera ng'ozeeyambisa ng'okyazirina, kubanga bw'onaayefuwala ojja kubeera nga tokyasobola kuwaayo. Muganda wange omukkiriza, Allah subhanahu wa ta'ala bw'abanga akuwadde ng'olina akaseera
oyina akaseera oyina free time leka kubeera nga free time akhi yo obeera nga oji abusinga obeera nga ogikozesa bubi kubanga ojja kutuuka ekiseera ng'ate tokyalinayo wadde ka time n'akamu. Sahabi omu yagamba nti omuntu okubeera nti Allah akuwadde time muno mu nsi agikuwa osobole okubeera nga oteekateeka obulamu bwo obwa akhira, obeera nga weeteekerakera olunaku lwa Qiyyamah, kubanga olwa Qiyyamah lugenda kuba lwa shughuli, lugenda kuba lunaku nga ffenna tuli bize, buli muntu ali bize ku bintu ebimugasa. Nolwekyo olina okweyambisa akaseera kano ng'okyali mu nsi, okyalina obulamu, okubeera ng'otegekera akaseera ako k'ogenda okubeereramu bize. إن الله سبحانه وتعالى صلى على نبيه قريما فقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المظلومين في كل مكان، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله تعالى أولى وأعز وأجل وأتم وأهم أكبر والله يعلم ما تصنعون.